nabadde nina okwemulugunya ennaku zino ngamba abakazi tukaaba nti abasajja tebatusembeza mu bifo by'amaanyi, nti abasajja tebaagala kutuwa bukulembeze, nti abasajja. Bwe mala nensirika nzekka ne neebuulirira ne neekansolinga ne ngamba naye batuwadde obukulembeze naye maama bw'otunula gwe bawa obwa sipiika wa paaliyamenti yasooka okukunumula byakunumula byonna n'atwala. Gwe batuuzizza ku mulyango nti tebafulumya kino yasooka obbayita nti etsimu zo nze nnina mujje kasita mumpayoke mumpadde. Bwe wabaawo ensonga eyamba bakyala banne yasooka ogiggalira. Kati tukaabira ki tusabira ki obukulembeze nga tetusobola kuyimirira ku kigambo kyaffe oba nga tetusobola kuyimirira waabo abakyala abali wansi abatulinamu essuubi. Banaatwesiga batya nga ffe babbi abasooka? Okuva edda nedda abakazi twatunganga ensawo z'abasajja era bwe bakwasa obukulembeze babategeezeza genda otunga ensawo y'eggwanga. Naye abakazi ennaku zino tusala busazi nsawo esente ziyitemu. Awaka tetuyambye, ku mirimu tetuyamba, ne gwe bawadde okuteeseza eggwanga asaba nnyo buli kimu kisaanewo kiggwewo. Twelowoozaako ffekka oba twatuuka ddi awo? Bakyala bannange twatuukawo ddi awo? Abakyala twabeeranga n'abakyala be twalabirangako edda. Nze nalabiranga ku bakyala nga Miriam Matembe, nga Winnie Byanyima, Michelle Obama we yajja nga buli bwayasama mba ntunula bwenti kubanga ye role model wange. Naye ennaku zino bannange simanyi are we role model enough? Abakyala abakulembeze abaana bato be balabirako are we reasonable role models? Do we qualify to be called role models? How are we going to inspire the young generation if we are not admirable? Buli omu addeeka afumiitirize yeebuulirire kubanga mwenna mu buno obutebe bwe mutuddewo buli omu ku mmwe role model w'omuntu gw'omanyi ne gw'otamanyi. Beera ekyokulabirako ekyegombesa. Njagala kumaliriza nga mpa amaanyi abakulembeze bonna mugezeeko nnyo okukwata ku mikono gy'abawala abato. Abawala ababeegomba bwe baba batuukiridde temwefuula bize. Bw'oba ng'olina obusobozi ng'olina ky'osobola okuyigiriza abawala abali mu kitundu ky'olimu kibayigirize kubanga enkya si gwe agenda okubaawo be bagenda okubaawo. Abalina obusobozi mutuukirire abaana ab'obuwala abagezi kuba eggwanga lino lyetaaga abawala abagezi. Mubayambe mu ngeri yonna gye musobola. Akasembayo abakyala buli omu agende okutandika n'olwaleero abaakakapya ke yeeyongerako lwe tunadda nga tumanyi nti tuli of value tujja kutandika kukayanira okuweebwa ebyo ebisinga ku ekyo kye tulina olwaleero.